Yes, tukoniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Mpita Kimso namba Ondukiboya Maxud Junior. Webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti otwagala, webala kuba nti eva yes ojja wano n'ogamba nti bannamba limoja bagenze maaso okuba nti bakateekayo so nawe nojja n'otufuna n'otuwuliriza netambula ffenna mpola mpola. Ngenda kutwala omukisa guno okutumirako buli kyali wange yenna giriko ngamba nti webale nnyo yes webale nnyo kuba nti otambula naffe nga bwe nagambye nti ennaku z'omwezi nga nnya Wizomanizo anaaba atadde akayimba ke ne musajja mukulu amanyikiddwa nga yes White Benda Radio Man. Akayimba ako kafulumye genda okanonyeko mpola mpola. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga nnya yes December Palaso agenda kuba nti ata akayimba kakapya bakayita ani oyo yes mpola mpola. Ebyano tuvuddeyo Bobi Wine wetwogerera kansolinzeemu zebayita ralize ez'obwa pulezidenti akomewo azze akungubagire mukwano gwe ennyo amanyikiddwa nga Shenno Muzata. Nkiddamu His Excellency, the Ghetto Gladiator, has cancelled all his political rallies as bad as going to happening now. Pola pola akomeo akungubagire Shenno Muzata. Sono recho tula okalire webuze lwachi Bobi Wine yakomeo kubanti akomao kungubagarira Shenno Muzata lwachi Bobi Wine abadde so close friend wa Muzata n'ensonga esigaddeyo. Omukutu gulimu gwa Uganda mu Kamuli mweleza osimula Mpita Kimso atenga ono twagamba tuleta palapase webula kuba nti otukkirizamu webula kuba nti otwagala webula kuba nti eva otambula naffe. Big up on yourself yenna agiriko Tina Jole Biebe. Big up on yourself. Webula kuba nti otwagala Rauma. Big up on yourself. Doreen Ibanda. Big up on yourself. Kogatane Fati Nangobi. Big up on yourself. Ngenda twala omukisa guno kutumirako bibebi all the way from Mbarara Western Region. Oli Mutoro, oli Munyankore, oli Mukiga, mabiebe, mababies mbatumideko mwenna. Ngenda twala omukisa guno okutumirako abakyala abalungi nga muva mu Eastern Uganda. Ova Jinja Kamuliganga, ova Busia Butaleja, Bosore, Mbare, Bukedia Blambuli, ova Toro, Nkutumideko, ova Busia Kuboda, nawe Nkutumideko, Bana Centro, Bananyininsi, Batalibanga bave Masaka, Kampala Wakiso, Nebitundu Luwero, Kogata Bulisa namwe mbatumideko yes Lukaya mbatumideko mwebale kuba nti mutambula mwena mpola mpola. Ngenda tumira kuna abakyala abalungi nga bava mu Northern Uganda Gululila Apache Koboko Kogata yes ne Zombo district Moroto dea mbatumideko mwenna mwebale kuba nti mweko mpola mpola. Katugende ku mulamwa Mpita Kimso nga bwe nagambye nawo fenna Uganda jasaze okuba nti obolyawo ekungubagira Sheikh abadde terya ntama amanyikiddwa nga Shenno Muzata. Ebibuzo bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byebuuzibwa nti Sheikh ono abadde ku kitanda oba alangiriddwa nti mulwadde okumala akaseera katono nabwe kityo tewayise ebbanga ddene nava mu bulamu bw'ensi eno mpola mpola. Jjukira waliwo amawulire agasooka ne gafuluma nga galaga nga Shenno Muzata bwe yafa mpola mpola. It is like 3 days back wabula bagenda mu maaso n'okuba nti bakisirikira era nga basobodde okuba nti balangirira olunaku lwaleero olwokutaano nti Shenno Muzata avudde mu bulamu bw'ensi eno mpola mpola. Bingi ebyayogerwa obolyawo bingi ebyogerwa nga basongamu ono n'oli so bibadde biwanvu nnyo era bikyali biwanvu nga olubaalyawo balumiriza abakungu abamu okuba nti bibamuse which I don't want even to agree or to disagree because I know nothing. Ate nze siri Mukama Katonda munno okumanya buli kimu. So n'olwekyo bibadde bingi nga byogerwa nti obolyawo mukulu ono yanyigibwa nti ate obolyawo mutale yamusuddewo nti ate obolyawo precious sukali n'ebisigaddewo mpola mpola. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe muyita Bobi Wine the Ghetto Gladiator omubanda wa Kabaka owakabi nga ye people power president yes ye president wa NUP mpola mpola. Omukulu ono
Bobby Wine abadde alina okuba nti akola campaign ze saidi ze Blambuli Bukede yako Gata Anengora ezo nno ziri mu Bugisu region ko Gata Bateso ne Bagwere area mpola mpola omusajja ono ageze maaso n'okuba nti asazaamu agambye nti agenda kuba nti yegatta ku famire ya Sheikh Muzata okuba nti bakungubaga omusajja mukulu ono jjukira nti Sheikh Muzata abadde omu ku bantu oboolyawo ba senior citizen abamanyikiddwa mu Uganda nti omusajja ono abadde amanyikiddwa okuva mu bakungu ba gavumenti mpaka n'abasembayo y'omu ku bantu ababadde bavumanga mu kuvuma tekibadde kintu kyennyo yes okuba kibadde kintu kyera nga abadde oboolyawo ayogera ku nsonga ezimu oba endala. Bobby Wine ono ne Muzata bonna baali mu kibiina kya FDC mpolampola nzijukira Sheikh Muzata yali mukwano gunyogwa Dr. Kizza Besigye era nga ne Bobby Wine yali mukwano nyogwa Dr. Kizza Besigye akalulu akagwa ka 2016 wekagwereddeko mpolampola Sheikh Muzata yabako n'ebigambo byayogera era nga balabibwako ne Bobby Wine nga bakyaliddeko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye musairiza yes kasanga ti mpolampola era nga bagana mu maaso n'okuba nti balaga obutali mumativu bwabwe wafiiridde nga Muzata amaze okugamba gavumenti ya President Museveni nti ono omusajja Bobby Wine yena amukwatako amulumya amukuba anaaba akuba bannayuganda n'abakuba Uganda n'abakuba nsi yonna so n'olwekyo balekerawo okuba nti bamuzanyirako era alaze obuwagizi bwe eri Bobby Wine nga musajja ono akyali mulamu mpolampola. Bobby Wine tabadde traitor naye asazeewo okuba nti oboolyawo asazamu emirimu gye gy'abadde agenda maaso n'okuba nti akola era olunaku lwaleero avuddeyo n'alangirira mu butongole officially nti tajja kugenda mu maaso nakola kuyegwe agenda okumutwala mu State House Entebbe agenda kuba nti yegatta ku famire ya Sheikh Muzata abeere nti akungubaga mpolampola oboolyawo bakungubagire wamu nga bwe kirina okubeera mpolampola. Wano nno bantu bangi oboolyawo abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti abawulidde amawulire gano mpolampola era nga abasiraamu n'obusiraamu bonna bwafiirira however much ne Catholic Church okuva mu kiri ogundi side zetoro Eru Mr. Wabadeo Reverend Father Bambi yasobodde okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno kunaku lwerumu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti batuvaako mpolampola waliwo n'amawulire agatambula nti oboolyawo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lord Mayor Erias Lukwago naye yeetaaga ssaala zaffe tetumanyi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'ate covid afuuse covid bw'otunuulira gonna amawulire agajja mu Uganda kikulaga nti covid agenda mu maaso n'okuba nti atta abantu so gwe munnayuganda ali kyayita covid mbu wakuzanyirako omwana wa maama nga tannatta wuwo nga tannakwata muganda wo nga tannakwata nnyoko nga tannakwata kitaawo oba nga tannakwata covid ali serious mu Uganda era ali mukutta abantu so n'olwekyo ngenda gamba kyali wange nti muganda wange genda maaso n'okuba nti weekuuma naaba engalo sanitize as many times as you can tomala ga meeting abantu b'otamanyi tomala gabuuzabuuza abantu kubakwata mu ngalo tolina kusembeera n'abantu abo kubanga obulwadde yes bugenda maaso n'okuba nti butta bannayuganda so n'olwekyo byebyo Bobby Wine ageze maaso n'okuba nti counselingamu ralize ageze maaso n'okuba nti agamba nti yes alina okuba nti akungubaga Sheikh Muzata wafiiridde nga bingi ebitagenda mu maaso nga bafunamu obuzibu bambi n'omukyala amanyikiddwa nga Kulusumu yes Nabunya omukyala oyo mulungi nnyo akola mu KCCA omukyala oyo abadde wa tabbo nnyo yes bafunamu obutakkaanya nga oboolyawo omukyala ono amulanga Sheikh Muzata okubeera disrespect twawulirako nti bafunamu butakkaanya ewaka eyo n'amuvumira mu maaso g'abagenyi era nga olutalo lwavaawo babadde bagezaako okuba nti bamulangirira okuba nti addayo mpolampola omukyala ng'akyeremye ne tufunako amawulire nti ensiriya n'asooka okuba nti alinnya mpolampola ensiriya mwavuddemu ebirwadde ebirala era nga musajja wattu yamaliriza ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno byebyo ebife wa Sheikh Muzata ngamba nti bambi Mukama Katonda akulamuze kisa nze sirina kyensobola
kwogerako kubanga yes siri mukama katonda era nga ku nsi kuno tetulina kuba ntujajinga abantu so nolwekyo ngenda kusaba mukama katonda oyo yatonda eggulu n'ensi asobole okuba nti akulamuza kisa asobole okuba nti akuwumuza mirembe ne famire yo bambi asobole okuba nti agigumya kubanga yes obadde mpaje luwaga eri famire yo mikwano gyo okugata n'eggwanga lyatu Uganda n'obusiraamu okutwaliza wamu mwebale kuba nti mutuwuliriza mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala babebi mwena mbatumiddeko ng'oli mukyala mulungi nkutumiddeko nga teweeyerusa tewakwata mu gizigo oli kukalayo nkutumiddeko ngamba tolina nsonga lwaki weeyerusa oli tolina nsonga lwaki weeyerusa sigala kukalayo abasajja bajja kukwagalirayo era ojja kufuna ebintu by'ettabbo bye bye for now.